Mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero abatamanya ngamba balumbye abatuuze mu tawuni kansa y'e Buwama ne batematema ne baleka abasoba 8 nga bapookya n'ebiwundu nga kigambibwa okuba nti bano obwedda abatematema basaba ensimbi. Abatuusiddwako obutemu buno kuliko namukadde w'emyaka 80 Emeralda Nalimba nga mutuuze ku kyalo Mitala Maria, kosa musajja mukulu w'emyaka 60 Enos Mujuni nga mulirwana wa Emeralda ng'oni atuusiddwako obulabe bwe yabadde agezaako okutaasa Emeralda, kosa mwana muwala Tegerekeseke Lyasise ng'ono tusanze addusiddwa mu ddwaliro ery'Egombe saako ne yaliko kansala w'ekitundu kino Kosi Nakabazi, wabula nga bonna bali mu mbeera mbi. Bagala kuyingira nga nimbagana abantendetawo embeera mpulira bubi mu kifuba bakubyemu ekikonde. Tutuuseko mu maka ga namukadde Emeralda ng'abaayo okubadde n'abaana amabujje batubulidde byabatuusiddwako n'entisa gye baafunye nga jjajjaabwe akolebwako obulumbaganyi. Baataddeko ettaala jjajja n'abuuza nti nno ani ataddeko ettaala obudde bw'okugenda kusoma tebunatuuka ne bamupa emijambiya mutwe ne bamugyayo embuliri ne bamukuba. Nagenze olaba omusajja asala kateni kati we yasaze kateni yatuukidde ku maama Ssenyonga asula okumpi n'omulyango. Musajja n'atandika omusaba ssente, maama Ssenyonga n'amugamba talina ssente, n'amukuba olwamaze n'ajja ku nze n'asaba ssente nange ne mugamba siina n'atukuba era yatukubye. Ye maama wa Sisa atubulidde ngeri muwala we gye bamuleese ewuwe oluvannyuma lw'okumutematema ne bamutwala mu ddwaliro. Ne bamulongoosa ne bamusemba bamuha empeke ne bamuteera ebikatu kati n'amuleeta wano muganda we kati n'amala kumuleeta we n'agenda. Kaakati abatuuze bali mu bweyaliikirivu olw'ebijambiya ebizze mu kitundu kyabwe nga batamanya ngamba batuuse n'okubalumba mu mayumba. Obunkenke tulina bw'amaanyi n'obweraliikirivu wano wensabira abakuumaddembe okugolokoka mu bwangu bataase embeera egenda mu maaso. Abakulembeze mu disitulikiti y'Empigi balaze obweraliikirivu olw'ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebitandise okweyolekera mu kitundu kyabwe bye bagamba nti tebibaddeemu. Ebijambiya entuusizza nnyo era nindetera okweraliikirira naye kino ekyaleero nange nabagisa naye obuyinza okulaba nga ate mbadde mpulira mu bitundu biri ebirala newaffe tutuuse. Yusufu Nsibambi omubaka w'amakooti y'Omaserengeta agamba nti bino byandibamu ebyobufuzi. Yandibadde annyonnyola nti oba bikwatagana na byabufuzi yandibadde gavumenti oba abakolagana n'ebyokwerinda. Naye ffe ng'abantu tukyewuunya ekifo kyaffe kibadde kitebengevu. Abantu abatema olumu tebalina na kibatwala. Tulowooza bulowooza nti babireeseewo basobole okuwa gavumenti omwagaanya oguleeta abasirikale mu kitundu kyaffe batetenkanye oba batataganye ebyobufuzi. Omubaka omukyala w'Empigi Teddy Nambooze yennyamidde olw'ebijambiya bino ng'ategeeza nti tamanyi kituufu batamanya ngamba kye baagala kubanga batema buli kika kya muntu awatali kutaliza. Abantu be batemye mulimu abakulu, mulimu abato, mulimu abagagga, mulimu abaavu. Kati buvunaanyizibwa ba security okubanga bunnambiro mutujja ku bunkenke n'okumanya ekiddako. Ono asabye poliisi okukola ekisoboka okubirwanyisa oba ababuuli balemeddwe okubakuuma baddeyo mu nkola ey'amayumba 10. Baveeyo bunnambiro batubuulire kiki ekitema abantu baffe n'amajambiya. Ebijambiya twabiwuliranga wala byasookedde mu Mpigi Town Council our regional office ya security mu Mpigi RPC wali DPC wali ne teams zonna. Obutuukidde olwaliro ng'abantu abaliyo mu 8 be bakatuusibwako obulumbaganyi buno nga bangi bapookya n'ebiwundu ekintu ekireesewo akasatiro mu bantu. Tugezezzaako kunoonya omugezi wa poliisi ey'e Katonga wabula ng'essimu ze zimanyiddwa teziriiko nga nova tukitegedde nti abadde mu nkola eya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bitundu eby'e Katonga. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.